bagamba ina katero kubuuza obalo munyonyola byonna ebyabalala ng'akubuuza naye gwe oyagala ki kyenjagala bali abantu bendese anti kyagamba biri abalimbi tegedde naye gwazze yakakola abayimbi abagenda omusinga yalondamu nga bataano n'abagamba bano bajje babalipresenting muli bangi nnyo sigenda boogera nammwe bano bajje batugenda bagamba mwagala ki mwagala ki kyobola bebekulu yavayo n'akugamba nze yampa nga nze nenkola studio nengula cameras abyogera studio gye yakola cameras yaleeta ebbeeyi yagamba bamuwanga ye fene tulowooza bawadde industry naye yafunamu nga ye so kyemanegeza okulaga nti fene twagala kunoonyeza meeting eyo ebyali wakati mu meeting naye ffe bwe tulaba nti waki we wavaayo ate wafuuka mulala maybe ekizibu ekireeta obuzibu wakati wa Bobi Wine ne Kenzo tekiri ku Bobi Wine nti wa Bobi Wine yasobya Kenzo wandibanga meeting eno ebyali mu meeting eno byakyusa Kenzo okutuusa ku Kenzo ge tulaba meeting esobola okubanga naye yakyusa engeri Bobi Wine jalaba mu Kenzo kisoboka wange nti bwe tubuuza Bobi Wine ne Kenzo ani abanja munne tewali abanja mu investment bakugamba gundi akulina mu investment yaba akubanja okubeeramu ne investment kye kino nti career yo yonna mu kujjako akulinamu ettoffaali kitegeeza aba akulinamu investment yaba akubanja akulinamu tunniiru yaba akubanja nti gwe naawe okyalina okukola okusasula ebbanja liri naye mu kifo ky'okukola osasula ebbanja ate oyongeddeko ki oyongedde ate kulumya nti senga Bobi Wine alina abantu batalinaako contribution wadde mu kalya zaabwe nga tamuyinaako wadde ettoffaali beesanga Kampala example SMB mbi nnyo lwaki nti oli senga bali tamuyinaamu investment at least yamu inspiring. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Crystal Clearing and Forwarding Company Limited bebokka basobola okukiriyalinga emmotoka okuva e Mombasa ne Dar es Salaam ne bagituusa e Kampala nawe ayagala okutumya emmotoka okuva Japan etuuke Mombasa oba Dar es Salaam weebali okuyambako. Crystal Clearing and Forwarding Company Limited bakola ku nsonga z'okuwandiisa emmotoka omulundi ogusoose mu URA okukyusa namba plate z'emmotoka okuva mu ya bbulu oba red okudda mu namba plate za bulijjo transfer z'emmotoka oba okukyusa logbook ka import and export duty computation byonna babikolako basangibwa ku Coin Car Bond mu maaso ga Crown Beverages oba ku Pepsi. Sinzira okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifaanaganako bweziti kulaba nafe ba Almutawa Enterprises Limited batunda proti ku bukadde 10 kusabye obeere nga ate obanoonyako okusobola okubanga ate weefuna proti enteeketeeko obulungi ate banafe ba Alira Holdings Uganda Limited basima biodigester tanks bakutegeeza nti nabo banoonyeeko babirinde nga ate bakusimira biodigester tanks. Biodigester zaawukana ku septic tanks lwansonga nti zo tezinywebwamu otekamu botezi kirunga ekikuba obukyafu ne bufuuka amazzi amazzi ago ne gava mu ttaka ne gagenda mu ttaka so n'ogenda mu maaso ng'oyongerako obwongezi mikolojjo ate ebintu ne bibeera nga bite bitambula ate awo ng'ovuddewo Rosemary Beddings ogenda basanga Kasubi nga akava ku bitala bwoti ng'agenda nansana ojo basanga bagamba nti ku lw'endabikayo y'ekisenge ekyo kyonna bajja kubanga bakuyambako ate kakati gwe omwana ng'oli eyo oyagala kusettinga nnyumba yo nga bwe yandibadde erabika bagamba osobola okuteekayo akasente mpola mpola then bw'otuukanga ebintu ebiweddeyo osobola okutuma omuntu n'abikunonera oba gwe nojja n'obinona kati ate mu eno festive season bw'ogula ebingi bajja kuyambako okutikka transport ejja kuba waabwereere. Brain Parents and Body Primary School basangibwa Bukalango twalayo omwana lwalensedde okubanga tulijesalinga abaana kale ne Uncle John abayita mu Golden Calabash muzanyo ogenda kuya ku National Theatre kuva nnaku zonna 23, 24 na 25 kati 23 egenda mbeera red carpet emitwalo gigenda kubeera 10 then 24 na 25 gijja bba emitwalo 5 kati ekintu okitambuza kale nkwaniriza olunaku olwaleero ate tuyingiddewo ne mu episode eno tokusobola okubeera nga ate yes twongera okutula mu nsonga nga bwe zitambula. Nina Ron Mark wano ogamba otya
Ndi bulungi Simon. Obadde oyisaawo obulango nenjukira akalango kamusajja gwewaŋŋamba aliwa owa beddings nti asobola n'okufunira omukazi gw'oteekayo Rosemary beddings oyo webyo mu kisenge naye awo ino mala okakasa nti nno omaze bigula sikusooka na mukazi tosooka mukazi osooka bintu then ye n'agezaako baalina bw'olemererwa ngendo oyigge walala kubanga era ekyakubuza omukazi ebbanga eryo lyonna tusobola kubanga ffe tugenda okubanga naye nga tumutumiddeko nnyo sebo nange nsanyusa okubeera naye wano omulundi omulala nate nze Ronnie Mark Kingi wano tuli ku Bonizo photography era omukulu oyo senga omukkiriza yandibadde naye ayisaawo akantu ke ekino kyene tukiva mu ddiiro Bonizo bakola batya Bonizo babifaananyi woba oyina wedding party oyagala baby shower oyagala ebifaananyi ebitali bya kubuzaabuza ebifaananyi byolagamba nti bituufu byotunya nogamba wow si byakwogerera osobola banoonyaako ku Instagram kwebali Facebook kwebali oteekako mu Bonizo photography ebifaananyi teyeetaaga kwogera nnyo olagira abalagizi webiri ng'agenda ku Instagram teekamu Bonizo photography olabe waka waabwe bw'oba yagadde okujja we bali Makinde opposite KFC so balungi tukwaniriza olunaku olwaleero mushayo olunaku olwenjagala yawukaneko ku shows olabyerabyeko tuyinza okudiscussinga events tuyinza okudiscussinga personalities naye njagala just tutuuke ku ntobo y'ebiriwo ku lunaku olwa Monday lwali lwakubiri principal national unity platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'ayogera ku musimbi ogugenda okubanga gufuluma okuva mu gavumenti gwendo gwenzikiriza nti si gwenzikiriza wabula ogwatuuse dda ku ministry ya gender ebatwala Eddie Kenzo n'avaayo n'arespondinga nga bwe yarespondinze abamu abakirabyenga obwabadde obusungu abamu abakirabanga nti kiyinza okuba nga ayina ensonga naye ng'ensonga eyamuyambye kwongera kujjayo kimuli ku mutima oli n'agamba nti okay singa president wa federation abadde kabakko nga sente zigenda kujja principal yandikyadressinze bw'atyo oba ontegeera neefanaganako bwe bityo so nako olwayo tugenda kutunudya ddala obuzibu obutuufu buvaawa okuba nga tutuuse wano kubanga kituufu you have a politician who became a musician who became a politician naye asigala ye identifying ng'omuyimbi naye lwaki tutuuse wano twalabakoko biseera bya Wuma bwe babeererawo awo politics Wuma yagerezaako okujja yajja no twali mu kulonda nga sahaze ne Cindy najja Cindy we bagezaako okumupaintingira yero we bagezaako era we byavaawo Cindy is neutral tetulabako ku pressure nyonge basaidize eri waki wano ndoza Wuma politics yajja even before kulonda waliwo yajjamu ko ebiseera ebyo bali bagamba Bobi Wine bamuyite ajje mu Wuma aba meeting alite ensonga ze biki even before Cindy nga tanaba kujja nnyo bya politics wano mu kulonda waliwo byali bisoso okujja bali bamugamba ajje mu Wuma yewandiise alete n'ensonga ze something like that wano we bamugambiranga ku by'okuyimba so byali byatandika ddaawo ebiseera bye baleeteranga bababuuza Ragadi ebiseera bye Ragadi bali bakyali active nnyo nga bababuuza Ragadi baani bali mu politics ate bali partisan Ragadi wa yero lwaki mu mukulembeza nnyo wekibanga mwagala okulembeza w'abayimbi buleme kubeera partisan ate mulina mu figures ez'abantu weda bali partisan nga tebe bakulembeze kati nga bolaba Ragadi already wa yero Ragadi wa National Cultural Forum UNCC wonna wogenda omusangawo so kakiba kikulaga nti balinga Bobian bali bamupininga naye nga naffe tubabuuza already namwe mwinamu abantu abayero lwaki ate mubataddeyo okulembera babebe kulu wede balagadda side bali partisan lwaki mubawo okulembera something like that so politics ndoza gye yatandikira eyo response y'omukulu olowooza tulinako history ya odie yali nkimba yali Kenzo era yogera na Kojja omugezi eyedda yali ya lockdown yali ya lockdown
ndowooza kubanga yeranga yatandika yali entabiro y'okutandika kw'okugulana kwa Kyagulanyi ne Eddie Kenzo. Nze ndowooza okugulana kwabwe abantu okutegeera obulungi nga twogera facts balina genda ku Facebook ya Kenzo around was 2019 bakebere olunaku lwe ya meeting a president mu 2019 Kenzo we yali mu kitengi kiri ky'abakongo award meeting we yagene bano bachalibe ba driver beta Dennis bona bagenda naye kati kuva ku post eyo abasinga abasobola okuddayo ku Facebook bakebere okuva ku post Kenzo gye yakola nga abagambe enkya ngenda sinkana president mwagala mugambe ki wajire enkera nateka ebifaananyi nga amusisinkanye after that Kenzo byonna byaddamu fulumya byalinga biri against ate byalinga afulumya before after that post teyaddamu postinga kintu kyonna kiraga nti yoliyo munnamwe abadde postinga bulijjo lwakuba muntu abaduga kuferabira nnyo naye ojjukira mu kaseera Bob Wine nawe bamujeregeranga obutabira international n'obutawangula awards otemi yakola kuli maka n'agamba nti nze award nazirekera Kenzo yesawangula biwangule oba ekyo mukijjukira then Kenzo bayakola kati ate za Kenzo zo zazayogera ku Bobi Wine kuba bino byogera biriko before that post byo byalinga biriko obujulizi nti abantu babulina n'obuvideo nange nzokula kusindikirako obumu nga Kenzo ku launch ye yali ku Serena yavayo n'agamba Bobi Wine yamuwa chance yasooka mu music we yanyumya story ye y'obulamu bwe yagamba yava Masaka n'agenda mu competitions ez'abayimbi yali ayimba nyimba za Bobi Wine ekyoto kye kyali kyakusinkana Bobi Wine yawe yatuuka e Kampala n'agenda e Kamwokya n'asinkana Bobi Wine bamwaniriza n'atandika okuyimbanga ne Firebase nawe yayimbiranga era ebifaananyi ebiri ebya Firebase nga ne Kenzo mwali ne bakola n'oluyimba lwa Kenzo lwasooka lonki ye yasooka bagiyita yanimba nategedde yagiteekera ano kalenda ne mu kibuga yali mu Firebase awo yali mu Firebase mulundi ogwo sigwe bamugira ku nnyonyi kati ye byonna byaliwo groups nga bwe zabeeranga naye bwakigezako kubikujjukiza nti tulagajja naye ng'erimu Bobi Wine from day one enyimba za Bobi Wine ziwendize zewayimbanga mu competition notandikira mugenda mu Firebase n'omusinkana n'ofunayo n'oluyimba olw'amaanyi olwakutwala n'okukola ekivulu akola ne Mickey Wine na yayo nyinyi Kenzo yatugamba kweyo lonche ya Serena n'agamba omusajja yampa studio ya bwerere yali ne producer mu studio kwoloba producer onate baaliwo yali azze kukola luyimba nenga Padman taliwo ne Washington taliwo ne bagamba katomanje tukona Tony Hose taliwo ne Padman taliwo by then Washington yali avayoda katugenda kukola tutya Bobi Wine nga yaliyo namugamba kantule wano mu producing mukole ne bakola oluyimba olwo ne lugwa ne lufuka hit balukoyana ku beach ya Bobi Wine by then baiti banana jigulawo officially baiti banana jigulawo officially era video yo jijjukira birene mu video Bobi Wine yalimu okitegedde cut from day one even your first hit Bobi Wine yaliwo okitegera ayi nawe no tugamba tufudawe first things first tuse paka 2019 mu byonna ebyo olumaka nga tonagenda kuuka kugenda mu 2019 omuntu ajja kubuuza ekibuuzo ate nga kyamakulu nti omulenzi oba omusajja yayogeranga ebintu ebyo nga yabyeyogerera then what happened omuntu yali alaga nti no ya appreciatinganga obulamu bwe bwokubutuukaawo no yagira kiki ekimukyusa natukane ku extent nti webamala okunyiga yagamba n'okugamba tebanyambangako ekyo nakyo yakyogera naye mbazegezaako okulaga nti turning point eri ku date eyo kyovala abadde jagadde abantu abalaba sheno bo bagende bagikebere turning point everything we byakyukira bwe biti eri ku lunaku Kenzo lwe yagenda okusinkana President Museveni mu 2019 teyaddamu ku postinga kintu kyonna kikwatagana ebyo byabadde ayogera even before nga tanasinkana ki President Museveni kati ngezaako okulaga turning point maybe teri ku Bobi Wine ng'omuntu turning point oba factor eyakyusa Kenzo n'okutuuka ku Kenzo gwe tulaba leero eri ku post eyo eya 2019 nti bwe tuba tugambe tugendere ku bujulizi nga tetugamba nti hearsay obujulizi obuliko ebirikwatikako bwebo nti tuddeyo tugwekebere Kenzo byewali opostinga 2019 ngomaze okukola oluyimba lwa system volongoto
tulabe performance zonna eza system volongoto zewakolanga yajjanga nga apozinga oluyimba n'ayogera bwogezi bannange obwana bwange bwe baba banzise obwana bwange mujja busigaza naye katusigale ku mazima embeera mbi nnyo bantu bannaffe bali bubi mu ghetto nga bwatu bwayogera buli weyagenda ngo posting system volongoto then after that song we bamuyitira after nga mazusingana president Museveni 2019 Kenzo we yakyukira era post eyo mujje mugira mugende mugikebere yekola line eya Kenzo omukadde ne Kenzo omupya awe yateerawo line awo ye turning point kati buli muntu yebuuza ne Kenzo nga kiri kyobuuza okugulana nakwe ne bumanyi nebite biriko obujulizi kati ebiriko obujulizi bye bino ebyo turning point ya 2019 nakusinkana omukulembeze w'eggwanga kati nze Simon kubulirira wano Kenzo buli kya posting anga nkigoberera 2019 because na show je nalinga nkola nga entertainment ngamba ndo kubanga following ebintu ebyo naye nagenda okulaba nabigamba Jacob okolo lunaku twayinze Jacob ne Jackster nemugamba naye okimanyi nti Kenzo okuva we yavudde wa president Museveni buli kimu kyakyuse kati ayogera matankane ayogera te awakanya bye yasooka okwogera what went wrong what happened kiki ekyabadde mu meeting eyo nabigamba Jacob omutuuze wabajjuke nabigamba Jackster twali basatu nibagamba niho kimanyi byakyuse katulinde tulabe amazima yasigala postinga tuuka n'olwaleero ng'alaga si yenze Kenzo oli kati ono Kenzo mulala oba mu nsisinkano manyi biseera bisinga tubeera wano mu bulamu twogera ku bantu be tutamanyi be tutasinkanaako be tutategeera oba Kenzo bwe yasisinkana omukulembeze w'eggwanga yazuula omuntu ow'enjawulo kwe gwe yalinga ayogerako omuntu ow'enjawulo tetumuwakanya era tumukugamba we bali musisinkana byo bye wali oyogerako byakyuka because yayita ayogera ku president Museveni mu bbanga lyonna Kenzo yali ayogera ku mbeera system volongoto abaana baffe bafa makubo embeera ddagala biki byayogeranga kati tukubuuza wadde oli wamusinkana ye yali wanjawulo nebi wali oyogerako nabyo byakyuka ne bifuuka byanjawulo ng'oli gwe wasisinkana kati point teri ku oli omuntu gwe wasisinkana 2019 eri ku ebyo bye wali oyogera byakyuka ekirala nti ate gwe watuuka ddyo okugamba nti nvudde mu kuby'okumusisinkana kati ngenda mumukolera anti kyembuuza watuuka ddi awo because kati wetunayita facts eziraga nti kati essaawa eno tukubuuza okolera ani oli ku side ki yekolera ye oba tasalanga ogamba nti kati tuyogere ng'abamawulire nti bwe tutandika okutuuka ebintu ku mmeeza okugatta bugasi kadi nti kino kyokoze ne kino kiyambaani okolera ani oyamba oli oba okolera oli oyinza obutamanya nti omukole ne kiyinza okuba kimuyamba kuba bibiri byanjawulo abamu tukola we work for people nga tetumanyi nowesanga obakoledde kati kyembadde gamba kyekino nti jjana ya Kenzo yonna bwogitunulira ffe Kenzo waffe twali tumanyi akutasira okuba enyima nga system volongoto atwogerera mwana wa ghetto ngera ne bwayogera Bobi Wine yanyamba kino Bobi Wine akola bwe yavaayo n'akola statement gyogaye nti omusajja tanyambangako ze nakwata kutama ne ngamba abantu bakyuka ne gweno level ng'oyagala kujjawo byonna bye wateekawo naye nga biriko obujulizi we wali ebuzibu ku Kenzo kati nze ndowooza nti ekinjogeza ebigambo ebyo kulaga nti okugulana kwa Kenzo ne Bobi Wine tekuli ku Bobi Wine nga basinga bagambye bwe balowooza nti Bobi Wine yandiba yasobya omusajja n'anyiiga sobola okubanga weekiri kati nange wenkiwakanyiriza we wano nti lwaki lw'obusinkanye president Museveni byonna webikyukira wali turning point oba oli awo ekikuleta okugulana ne Bobi Wine tekiri ku Bobi Wine ng'omuntu kiyinza okuba kiri ku meeting eri gye walina because neno ODN eyakojja omugwezi yalinkinga yajja after nga bamansisinkana mukulembeze w'eggwanga yajja akomyewo ng'akomawo okuva ewa Ivory Coast amala kuva Ivory Coast nasinkana president yali appointment eyasooka olwali okuva Ivory Coast yagenda okusinkana mukulembeze kitegeeza nti appointment byagikola akyaliwa Ivory Coast era n'omulimu eguba mulimu yagufuna akyaliwa Ivory Coast agenda okudda bwati ng'agenda bugenzi kusinkana mukulembeze w'eggwanga yamuwa ennyonyi n'emuzza I think kya muntu ogenda okwebaza omuntu akunonye bwakuyita
musisinkana ate ng'era ye mukulembeze naye kati ffe tetuganda nawe Saimo laba otugamba nti bameka abalaba Sheno bwe bagamba nti mukulembeze akuyisa omusinkana osobola okugaana ffenna tugenda si bonna tombalira mu bantu bw'obadde obala nze ŋŋenda bannaaye gwogenda nze ate benneegomba osinkana nange balala ekitegedde so kati abasinga kale tugambe eri gyenva bali bubi bagamba alina katera okubuuza bwobala omunyonyola byonna ebyabalala ngaakubuuza naye gwe oyagala ki kyenjagala bali abantu bendese anti kyagamba biri abali mbitegedde naye gwazze yakakola abayimbi abagenda omusingana yalondamu nga 5 n'abagamba bano bajje babali presenting muli bangi nnyo sigenda boogera nammwe bano bajje batugenda bagamba mwagala ki mwagala ki kyobola bebekulu yavayo n'akugamba nze yampa nga nze nenkola studio nengula cameras abyogera studio gye yakola cameras yaleeta ebbeeyi yagamba bamuwanga ye fene tulowooza bawadde industry naye yafunamu nga ye so kyemanegeza okulaga nti fene twagala kunoonyeza meeting eyo ebyali wakati mu meeting naye bwe tulaba nti waki bwe wavaayo ate wafuuka mulala maybe ekizibu ekireeta obuzibu wakati wa Bobi Wine ne Kenzo tekiri ku Bobi Wine nti wa Bobi Wine yasobya Kenzo wandibanga meeting eno ebyali mu meeting eno byakyusa Kenzo okutuusa ku Kenzo era meeting esobola okubanga naye yakyusa engeri Bobi Wine gyalaba mu Kenzo kisoboka naye ate waliwo bangi nnyo betulabe abagenzi ne basinkana President Museveni naye ne batavaayo okugamba nti boogera ebigambo ebiri against bye basooka okwogera ekyo nakyo kisoboka kubanga si ye muyimbi asoose okusinkana President Museveni Kenzo bangi bamusinkanye bangi naye kyogaba buli avaayo atandikirawo okola okuwakanya bye yasooka okwogera because omuntu omulala gwe nalabako yali ndowooza Salvador bwe yasinkana President Museveni naye bwe yavaayo naye yatandikirawo okuleeta tweets ezirumba Kyagulanyi. There is this blackmail ejja ng'osisinkanye Fountain of Honor n'abaako kyakukolera owulira ng'olina ebbanja banja oyina disasula oyinza n'okuba tebakutumye nga tebalina assignment yonna ekuweereddwa naye omuntu kyakuwadde nekitandika okukutuma okubaako kyomuwa ebinaamusanyusa naye awulire nga bwe yabaako kyakuwa wasiima kati ekyo ze sikiwakanya naye bisobola osanyusa omukulembeze bingi lwaki nti Saimo bw'obanga obadde oyagala sanyusa bakamaabo naye ng'ate mu kubasanyusa ogenda nyigiriza famire yo oba mukyalawo oba abaana bo otuuka n'ogamba naye senga tekibaddeemu ono owange waddala nandikikoze naye mulimu amannyo gakuluma gaaguba oliisa ludda lumu gakunyenyeera bw'ossaayo ekyokya oba ekinyogo gagasanyalala ebibuno bijja omusaayi galimu ebituli tokyalya nnyama senyesa nana habo mouthwash gwe tukomezzaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza musange mu supermarket ne famasi zonna era yawandiisibwa National Drug Authority. ono ye King Saha Hotel Africana na munana December mushow y'omwaka gyatumye ebiseera ebyo okwinashinga emitwalo 2 emitwalo 5 emyezi ya milioni 3 nga 9 December Mukono Colin Hotel 10 December Masaka Maria Flow 15 December Luka ya Nana Gardens wange nti bwotubuuza Bobi Wine ne Kenzo ani abanja munne femu wali abanja mu investment bakugamba gundi akulina mu investment yabakubanja okubeeramu ne investment kye kino nti career yo yonna mu kujjako akulinamu ettoffaali kitegeeza aba akulinamu investment yaba akubanja akulinamu tunniiru yaba akubanja nti gwe naawe okyalina okukola okusasula ebbanja liri naye mu kifo ky'okukola osasula ebbanja ate oyongeddeko ki oyongedde ate kulumya nti senga Bobi Wine alina abantu batalinaako contribution wadde mu career zaabwe nga tamuyinaako wadde ettoffaali beesanga Kampala example SMB mbi nnyo lwaki nti oli senga baleta mwinaamu investment at least yamu inspiring atera yamu investing amu indirectly ebeera inspiration kati goba tojja because kitegezo no senga teyayimba teyakola byakoza nawe tewandi bikoze kati waliwo abantu abalala botalinamu investment kati olabanga kamiliyoni olusi bwayogera Bobi Wine talina investment mu kamiliyoni ayogera because naye alina empire yiye
alina kingdom eyiye naye kati gwe Kenzo waki bwoyogera abantu bagamba nedda oza Chameleone takuba Bobi Wine lwaki abantu bamukyakira nnyo ng'alumbye Bobi Wine owa Bebe Cool ng'akubye Bobi Wine emyaka gyonna nga tebamukyakira ko nga bakyakakanya tebalina bbanja bakulaga nti gwe si gwe Kenzo si gwe leka Chameleone ayogere tamuyinamu investment leka Bebe Cool ayogere ne si gwe Kenzo bakuyinamu investment kyekimwe kyatuuka ku Buchaman ng'avudde mu Firebase buli bwe yagezangako okulumba Bobi Wine byagaananga nga bikuba ku muti nga bamulaga nedda tosobola kubeera na muntu mubi nnyo n'obeera naye for 11 years nga mubi nnyo nga bw'ogamba omubi ennyo tosobola beera naye for 11 years giwamala mu Firebase okitegeera nga bamugaa nedda Buchaman gwe tuulako wansi tujja kuyita nga tukuyita zereka abalala boogere Bebe Cool kaboogere kati ne Kenzo kye bagezaako mulaga nti ono omusajja gw'obadde otuwaniye ebbanga yonna yakkolera bino byonna just meeting gye wafunye ne president amangu ago wakyuse kati kyova buli wabadde nga ayogera ku Bobi Wine bamugaa nedda sigwe ate Bebe Cool wayogera tebamuwa bamuleka Chameleone wayogera bamuleka because bamanyi opinion ye anaina empire ye Bobi Wine tamina mu investment bakulu na bakulu you have rights okwawukana kyekiri kyembuuziza nti gwobolooza Kenzo ne Bobi Wine ani abanja munne ono akuyina mu investment kitegeeza yakubanja okitegeera ekirala nti bwe tuba tumaze okulaba meeting eri 2019 okyuse otandise okwogera bino ebirala nze kye nali nsuubira nganze nali nsuubira nti Kenzo tagenda kyuka lumu agenda kujja mpola agenda tulimbalimba kuba yali ku system volongoto gwe yali ali mu promotinga oyamala meeting yakyuka lumu nalaga nti system eteredde kati nze ate nali ndowooza agenda kujja mpola agambe nti president kale nzikiriza bino sigenda bikola n'ebino naye biri kyataakola yakyuka omulundi gumu neŋŋaa nedda si bwe batwe bakola ate nekira kwono omunno wakigambi kiri ekya munno omuntu akwinamu investment tomalaga mukyukiramu maka olebena kantu ka investment ekigambo kya Kenzo kyeyavayo n'ayogera n'agamba nti nno omusajja teyanyamba naye nakyogeranga kumuvimbisa oyinza obutakibuusa maaso kubanga time Bobi Wine oyo atuuse time nga any connection gy'olina gy'ali favor ereeta ereeta abantu okwongera okukola ki okwagala asobola okuba nga omusajja yakizimba nga ategedde omusajja abantu bakola ki bamwagala naye kamuwe kino nange yakola kumuzimbisa kyogamba nti Bobi Wine yali munafu nnyo nga yeetaaga Kenzo kumuzimbisa noŋŋamba Kenzo yali yeetaaga okufuna ku favor ya Bobi Wine n'amwatributingako ebiyinza okuba nga byali sibibi otegedde yali ayagala kufuna ku ki kitegeeza eyo nayo eba investment already kiragala funa ku ki eyo nayo oyagala funa ku masanyalaze eyo nayo investment already moment yakwata n'asalendalinga n'awaayo ebikyamu n'ebituufu ekirala nti ffe tetwagala kunoonyereza biki bye yakwema ne betakuyamba tugende kubiri mu public your first song your first hit walukolerawa mu studio ya Bobi Wine Bobi Wine yali Mick Wine muto wa Bobi Wine bali mu Firebase otegedde kyegambye gwe wagambye Firebase teyakuyamba tuleete obu video ngo performing ne Firebase tuleete ebifaananyi bya Firebase byekubyange ebya group yo promotion nga mwoli era teyakuyamba video yewe osobola tulaga receipt ze wasasula okukolesa bikiye okolerayo video wadde bajja kugamba nti wadde mugama yamuyamba naye mu processing atandika obulamu ennyonyi yali erina okubeera esooka yali erina kugira mu Firebase mu ne bamuggyako Firebase yabeerako abayimbi bangi tetugaana n'ebibiina byaba bajjangako olwo omusajja wange wano yagenda ewa Kenzo nyini yagenda ewa Kenzo ng'owedde alina hits naye omubuuza ojja mubuuza kyaliwo omubuuze ne George wagenda yaki ewa Kenzo nga lwedde olina hits n'agala kulinnya ku nnyonyi ennyonyi nga yeegaanye hits zaazirina naye ng'ennyonyi ekyagaanye n'agaaka ngende wali nninye ku nnyonyi mubuuze yaba yagirinnya baatuuka kuddukayo nga tebagirinnye otegera kyegamba ebintu ebimu biyinza okugwako nenaye n'otukatayi nobeera victim wa circumstances ezimu kati kyokola gwe bwoba oyogera gwe baawa oluyimba olwasooka gwe gwayombera ennyonyi naye waliwo abajjeewo omuwedde balina ne hits ennyonyi ne batagifuna gwe Kenzo ekyennyonyi yakireke tetwagaana musima nnyo mutuuka ku ekyo naye kasankuwaddeko amannya gamujja batuukirira naye mbategeeza okulaga nti abantu ababo tobalumba nnyo nti kangeze ekyokulabirako walalabyeko Ragadi ng'alumba Bobi Wine Ragadi maybe musajja mukulu ensonga emugana olumba Bobi Wine alina kyabalamu akugamba nti kakati
bwembala abalamu ku bantu bonna bennandidumbe kiri kye nakuwadde example ya famire yo nti otuuka n'oweyinga n'ogamba nti bwembala abalamu bonna bennandirumbye ono gwe nandisanidde okulumba ati zono ye kammuleke numba abalala ono kammwesonyiwe kye nali nsuubira ku Kenzo naye ne example gy'owadde Ragadi has not been that type tabade type eyo Ragadi asobola okulumba omuntu omulala oba ngezaako okulaga nti osobola olumba politician omulala noleka Bobi Wine nakikanyeko nekyaliwo Mako weyabadde akuba kafuko omufiirako ne mugamba nti nze nganze ow'amawulire nsobola okububa obutakkanya ne kafuko ne ate alina contribution zakoze sola mukuba kwa munnamawulire munnange muleka orienta wa current gospel shows yes is updating nti kati olaba contribution gyayina mu bino ebyaffe byetukola nene wadde ayinza okuba ayinamu ensobi gyakusobezza naye ogamba kube naalumba ono muleke kubanga ate naffe ffennyini tumanyiza tulina betulwanyisa beba amabalabe baffe beba mu bulamu si kyateeka nti buli akunyiza omulumba osooka n'oweeyinga naye ono gw'ennumba alinayo byankoledde kamuleke onalinamu investment kamuleke waliwo omuntu gw'olumba n'obaako ekifaananyi ky'osiiga nti singa olumba foma boosi wo otandika okusiiga ekifaananyi ekya omuntu we bamuyamba bwakula oba bw'abaako gy'atuuka alumba abamuyamba kubanga nze ndowooza tulumba abantu naye senga tujjayo kalya kakaufa formula saimo just teeka ku minzaani pima gundi anyinga oga nti mukyala wange anyiziza naye ate alina ebirungi bye yankolera kamusonyiwe gundi yankoze kino naye yankolera kino kamuleke oweeyinga booti n'olaba nti kati Kenzo ku bantu bonna beyandibadde mission zeyandibadde akola eya Bobi Wine teyandibaddemu lwakuba ejja kugambayo ekintu kimu nti fena tutunda kintu kyekimu tutunda brand Bobi Wine is a brand is a product Kenzo is a brand is a product singa brand emu egezaako okusiiga okupaintinga ekifaananyi ku brand yo how would you defend it lwansonga nti omuntu najja ku kituti n'agamba nti basebe ne banyaba abayimbi because when you talk about federation right now successfully Kenzo asobodde okugyetikka when you talk about federation you're talking about Kenzo successfully asobodde okikola kubanga atisi kuuma utwayinanga sindinga walinenga ne finda takuli wala nnyo oba otegera waliwo omwami ono ow'olubuto ono omunene naye nga takuli wala nnyo but successfully Kenzo asobodde okubeera face ya federation kakati oli najja ku kituti n'agamba nti basebe ne banyabo njagala okutegeeza abayimbi b'e Uganda ndimulidde eddwaliro ddamba ery'ekiddu nga kuliko ne quarters zaalyo Kenzo muyimbi abantu abanaku abali eyo abajja mu bivulu tobamanyi mu bwendo baddemu bamulanga aleme kufuna bantu kubanga yali asente z'eddwaliro you know what it means ndoza yali tabagamba kulya sente za ddwaliro naye abadde agezaako balaga buzito bwa sente ze bafunye anti example erindyabutu nnyo anti example ate wekibanga kituufu omanyi waliwo ebintu ze byeŋŋamba fine oyinza ogamba nti saagala kwogera kino naye ate wekibanga kituufu ogenda kukikolera ki nti wetubanga ebyaddala sente ezo ziri zimba ogenda kukikolera ki kyogamba ogenda mupini wayenda omusajja yalimbye ekyo nakyo kiri awo fine yinza okuba tewakyagadde nga naye esakyagadde naye wekiba ate nga kituufu tugenda kukikolera ki nti nze nadde ndowooza abadde agezaako balaga buzito bwa sente z'abawadde nti ebizibu ebiri mu Uganda bingi naye sente ezo mwa muzifunye mumanye nti mukutte sente sobola nozizimba eddwaliro eddamba kitegeeza nti nammwe muzitreating nga bamanyi nti musaanidde muzikolemu ekintu ekinene ekisobola okugasa abantu ekisobola okugasa industry yonna kyeyabadde agezaako bapaintinga mu mitwe gyabwe nti sente zino si busente zisobola nozimba ekizimba ekinene bwe kiti kisobola n'okukola ekintu ekinene ekiyamba industry kati kyabadde nabagamba nti bazimuleetera azitegeerere oba bazimuwe ye azibudgetingire naye agezaako balaga nti sente ezo nnyingi ate si mufuba okulanga muzikolamu ekintu ekigasa industry omanyi lwaki waliwo abantu nga bwabayogera ku industry ogenda muwuliriza Bobi Wine is one of those people oba oyagala oba toyagala wemba njogera ku Bobi Wine ku industry wetukubuuza nti Kenzo ocontributize ku industry eno okwenkana Bobi Wine ocontributize ku industry eno okwenkana nga bwe bagamba nti Saimo oli wakabi nnyo naye tosobola singa taatawo ne woba olina ekitiibwa kinene oli wakabi tosobola singa taatawo lwaki nti taatawo ye yakuzaala naye twogera ku music industry ya Uganda tulina abasajja nga Lord Fred Sebatta bakola ebintu
nibatukane ku extent Godfrey Sebatta yafuna yafuna load yakijja Egypt Golden Boy of Africa Kafero yakijja wa South Africa yakijja ne bamutuma Golden Boy of Africa like bafunanga good ezenjawo naye mu byonna bye bakola nga Afrigo band paka nakati kyali yamanyi ne mu byonna bye bakola they failed okudrivinga omukongo mujjawa mu Uganda Chameleon Bobby Wine ne Bebe Cool ne bakwata bakongo ne babagoba mu Uganda contribution yabwe yamanyi contribution yabwe kakkanya kino kibakola naye osobola bakwata no batuuza ku ntebezezi mu Afrigo ne Uganda Chameleon nakola ki Afrika kikyo yogedde bututandika okulayinga down buli omu byazaakola mu career yo mujjaneyo gwoba olaba nti byokoze bizito kwenkana ebyabano bye bakoze anekezi wajja kujja nagamba nti byonna nasanga babikoze naye nange okukwata ensi eno Uganda nengena nenjitundako ku platforms ez'amangi yali mu okutuuka it is also contribution as equal as yagoba abakongo as equal ngeyakyusa face ya music wa Uganda nga boyogedde nti ne bakafero batuukayo Sebatta batuukayo n'ebitiibwa ne babireeta nga bivudde bweru wa Uganda nga boyogedde nti BT Kenzo se yasosobera nominated Good Life bali bagendayo ne batawangwa naye nga bebasooseeyo naye nabo tebajja wano okutandika tulinnyako kutandika tuga nti batufukamiza batukube n'ekiboko loko bagenze mu BT you get my point nti ba kusookayo naye teba kyengeza okulaga nti ekigiraasi tekimala wadi abawa ne tekimala nga bwe gamba nti ofumbiddwa n'okufumbira ofumbizi tekimala waliwo ebirala ebirina okukolebwa nti senga twagamba nti Kafeero awangudde ekitiibwa kimala singa tetukyaddamu nakunoonya birala kimala naye olwakuba ntwatuuka naawe nino wangula BT Kafeero gyatawangula kitegeeza Kafeero kye yakola osabolyawo kyali tekimala nti kigezaako okulaga nti industry eno yonna erina abantu beeyimiriddeko contribution za Chameleon Bobby Wine Bebe Cool n'abalala kati contribution zaabwe zaatuuka n'ensi n'ezimanya buli muntu n'azikiriza ndaga abasajja bacontributinze ku industry eno ekirala nze kyenkisinga okuvaluwinga ye muntu nga yina byalina nga byonna bijje mu art abo abantu mbavaluwinga nnyo kyova ekyo kyampagiza saha mu kalulu kali akaggwa akali akawuma nali njagala nnyo saha lwaki ng'ayina byalina ne byalaga omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga saako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka Brain Parents Day and Boarding Primary School. Mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge kyoba okola ennamba eri ku screen kwoba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna kyoba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide byonna bijje mu art kati abo abantu we batoba balina obulumi ku art n'okusinga bulowooza nga nnene nnyo olina okubanga obadde mu bulamu bwa muntu okutandika okukakasa nti buli kimu ati tubadde mu industry omuntu oba omulaba ng'ajja akula omulaba ngero sono okuga nti oyo sente zazimbemu ennyumba yazijja wano kati nga bwenyinza okugamba nti Bebe Cool ennyumba ye yagimaliriza mwaka ki nenkubuuza gwolowooza waki yagimaliriza mwaka ogwo gwe nenkubuuza sente ezajja mu ogwo omwaka zakola ki otegera kyegamba nti Bebe Cool ennyumba wajingidde mwaka ki nagidde 2017 wajingidde 2017 after what tubonga naawe kati ng'osobola obala sente tutegedde gye zaava ezamaliriza ennyumba. You get my point. Kati waliwo bana abakola ebintu byabwe nga bivudde mu art nga temuli handouts za government temuli bya kugenda kutembeeta abantu bakuwe sente temuli bya kugenda kususuta pate emu ya politics kuwe sente nga sente zivudde mu art kati abo baba n'obulumi babagala art ku mitima gyabwe era nze wenda banga boogera mugamuleka ayogere nti saawa eno Chameleon tomulaba nti no yekyanga kyusa kala n'abantu bamujereka naye bw'atuuka okwogera ku art tumugamba Jose yogera nze yogera kubanga alina
alina authority okwogera ku art n'okusinga mu abasigadde bwe kitubanga kikwatagana ku music ayinako ettaffaali ddene obulamu bwe bwonna abutadde awo yakwata enfamiry yonna n'agireeta awo kati akugamba bwe mba njogera ku art musooke mulindeko kati kinnuma nnyo bwe ndaba nga Bobi Wine avuddeyo okwogera ku art n'olaba omuntu ng'avayo agamba Bobi Wine oyogera biki bwe kibanga kya art alina authority okwogera ku art n'okusinga abasinga bonna balwaizinga amaloboozi. Kati nze ngenda kukuwa example ya kyenkola amawulire gano ogalaba tulina bakulu baffe abasooka mu kukola byetukola nze personally nyigira nnyo naddala baganda baffe abaafuluma batandika okunafuya be baaleka e Kampala batandika okukomentinga abali e Kampala bye bakolanga nabo baabikolanga lwansonga nti nze ŋŋamba nga oba naye wakiyita muleke naye akikole time ejja tutuuka akiveeko nga naye bwokola ki bwakivaako naye tukize tugaane ebintu bikyuka nti saa zino Bobi Wine has not been a musician for the past 5 years an active musician only what he does is recording kati takyagenda mubivulu kumanya sayansi waluyimba lutambula lutya kumanya producer kyakuba hiiti kumanya ani akola video eriko oba ntegeera bw'ova mu field eyo obanga avudde mu music time e Kampala wano nga writer awandiika music atambula nga mwina okudduka mukole kimugendeyo olowooza nti yes asobola okubanga muyimbi naye atakyali fit enough his fit but not enough lwansonga nti takyali wali bwe guzanyirwa wali olw'ensonga zonna zetusobola okwogerako mu butuufu bwazo nti olowooza talina kubalekeramuko kali kubanga ayinza okuba takyafacinga challenges ziri asobola okyogerako passionately naye nga tali mu position emala kubanga tali ayinza okuba tali mu position emala naye wetutuuka mu contributions ne representation Bobi Wine akyalidinga omanyi lwaki gwe kennyini Kenza ayogera obeera product ye ekimu bwetutuuka buli generation nekakati eriwo mulimu product ze bazex bayimba ennyimba zaabwe ziriko firebase kitegeeza bakyali presenting ani Bobi Wine oluyimba kakati oluliko olusinga amaanyi right now nga tumala kuziganya nange kyemanyi gye bali it's the biggest song litumazizaako omwaka mwogeredde byonna ono atwesibyeko tamanyi kuyimba atuleetera byonna finally he has a simanya abaganda be bamanyi gwe tuveeko yalemerako paka lwafunye oluyimba kati today oluyimba olusinga amaanyi mu ggwanga luva mu firebase nze zimu kuzisinga today mugine emyezi egimazeeko omwaka November December which is the biggest song oluyimba lulungi but we still have the power. But Papa is not the December song. It's not the December song. As well, remember lafuma ba myezi. Never believe ugena myezi ebiri. Neche gama kati. Butubale nyimba za December. Twagala abantu bakkiriziganye naffe nti tumalako omwaka. Last year twali tumalako omwaka. Waliwo ennyimba nyingi. Ne oluyimba lwa B2C. Bulungi bunnuma. Lwe lwali lutopinga. Twalina bulungi bunnuma twalina si regular no daba mugwamu kawala zaliwo nyimba bulungi bunuma si regular waliwo lwa mudra I think barabara already yali wali waliwo nyimba zali ezatumazaako omwaka confusing awo bulungi bunuma si regular yayita nabatuuka bulungi bunnuma lwali naye talina natuuka bulungi bunnuma lwali lwakaddiwa nze nzijukira oluyimba lwa mudra ne bulungi bunnuma enyimba ezakuba December wa last year. Those two songs. There's that one song that I'm forgetting. Net again. Kati ngeza okula kati guno omwaka oluyimba December ono loga nti kale December yekka oluyimba kyo lusinzo vuga ojja kulabanga oluyimba lwa Dax Vibes ne Vinka nange lunyumira believe neche ngeza okulaga nti luvaawa mu Firebase nti buli generation ali represented ne akati wenjogerera yali n'oluyimba Firebase kati oyo bwavaayo n'ayogera gwe n'ogamba is not fit enough stakeholder to talk about music nga music akyava mu kampu ye gwe gogamba nga nakati oluyimba oliko lusinga olulo gwayogera gwe gogamba tali fit enough nedda gwe bakubuuza gwe oyina mmeka ezizo gwali fit oyina mmeka is active gwe tukubuuza kati gwe Kenzo guno mwaka akoze eki musical akubye ekivulu bookings ziriwa zomanyi ayina oluyimba lubadde olungi border it's a good song naye tetusinga ki believe
because even the styles differ. Nekyengeza okulaga nti olaba naawe kenyini gwagamba akyali fit ali active wetugateeka byokoze mu meza bino federation bizizaamu kenze mabega ate otandise okuwoza tandise okuleeta points ez'okuwoza and that those are management issues kati ate Bobi Wine yenga tomuwolereza bw'otuusa okugamba lwaki takyali active because ate alina party za leading ate aturepresentinga politics alina abantu ensonga z'abantu zateeka zaleeyinga lwaki byo tobyogedde kale kakati lonna nga tumalirize bwetu ensonga zino kano akaita kanana hapo mawash kafune akola amanyo agakulumulira side emu woli ebinyogo byokya amanyo gasanyala nebifanaganako ebityo kanoonyeko mwabali ebweru eggwanga bagambe bakakutikire ku nyonyi bakaleete ina na habo mouthwash Kristo Clearance and Forwarding Company Limited abatika motoka okuzijja ebweru eggwanga Japan bazitwale mu Mombasa bazijje mu Mombasa bazite Kampala bakuyamba ku musoro gwa URA atera bakugambako nokubanga ate bakubookingire motoka baba ordering motoka okuva Japan nebirala bingi nnyo bajja kubanga bakuyamba kubana fa Kristo Clearing and Forwarding Company Limited obulamu tugamba nti weekuume osigale ng'oli mulamu kozesa obupiira ng'omulwadde mira eddagala Dr. Izzy nambe ya WhatsApp sofa ngolizaako message kubuli kimu kyotaaga okumanya ku bulwadde buno bwa mukenenya bajja kubanga ati bakuyambako tulina conference ejja nakuzomezi 15 ne mpaka 18 omwezi ogwa November egenda kubeera e Canada next year kakati bagamba sobanga ofuna booking ofuna invitation yo ku $4 then no gwayagala okubeera ng'oyolesa bo exhibitinga ku $5.5 kale where is the message ku number ejo labako eya Sports for All conference okusobola kubanga ate bakutegeeza ebisingawo online business yenkola gyosobanga atoyitamu okusobola kubeera nga atokola sente naddala gwali mu Bulaaya n'ali awo mu America bagamba nti okwongera ku sente z'ofuna oba okuwummulamuko naye n'osigala ng'okola sente online business yenkola yokka kati bw'ogenda ku www.solomel.com osobola nga tomanya ebisingawo oba n'oweereza message ku namba eya WhatsApp bajja kukulambika n'okuteekinga through buli kimu ky'olina okuyitamu procedure z'olina okuyitamu okusobola okubeera nga ate omanya Garfield Nasaran Primary School basangibwa awo mpeero eri bagamba nti twala omwana oberenga omuwandiisa essaawa zimatandise okwanga bawandiisa abaana ku Garfield Nasaran Primary School somero ddungi gazi abasomesa abaana ebyemikono babasomesa ebyomukilasi ate nga n'okuyita bayita bulungi kale twala omwana ku Garfield Nasaran Primary School kakati Ronma nga tumaliriza personally nache siri comfortable nacho music is Bobi Wine's first family outside his first family jazz java such conflicts sinze kunze nganze ndabanga eziteekebwawo intentionally okumu conflicting sana ababe olowooza how better can we handle these conflicts ozihandolinga ekisooka balina sooka kukkiriza nti Bobi Wine takyali mu kuvuganya nabo kitegeeza nti oguba mugaati yagubalekera it is all theirs to eat and enjoy and share kitegeeza nti takyali ku mugaati gwabwe kati ekyokubiri balina kusooka kukkiriza ekirala nti tabaagaliza kibi ng'abamu balowooza kubanga tasobola kubaagaliza kibi kikinagambye nti kino kintu kye akinamu investment akirumirirwa nnyo kubanga kyabaddemu n'obulamu bwe bwonna buli kyalina leero akifuniddemu ekyo ekintu tasobola kwagaliza kibi kutuukako ekyo ekintu kyabaddemu ebbanga lyonna ekirala nti balina okukkiriza nti bamaanyi the artists ekyo sinza kibagamba Bobi Wine yabadde atero kyogera nga bagamba ba artist muli bamaanyi nejjasi babateeka mu mbeera balaga nti muli banafu mulina kubeera basabirize babagamba mujje tukuweeyo jantukuweeyo handouts temulina kubeera nga musaba handouts nange nzikiriza ne Bobi Wine kyayogera nti abayimbi balina okuba nga bafuna ebyabwe nga si handouts kati we are here celebrating handouts ate nga federation bayetandika twagamba tuzze kulwanirira ebyaffe temwalimu handouts ebyabayimbi temulimu handouts ebyabayimbi ze sente ze beekoleredde nti leero federation maze okujja okulwanirira abayimbi naye ogenda okulaba nga emisolo gye badde batasoloza ku bayimbi batandise ogisolooza after the federation nabadde ku mikolo n'embaga batandise osolooza bw'ojja oleeta omuyimbi okuyimba mikolo n'embaga owandika risiiti nga bajja basolako 6% egenda mu URA ebibadde tebiriiwo abayimbi abategese ebivulu onoobasusinkana ng'obayolese kweno channel n'obabuuza biki be bafaces after the show sente ze babasaba after the show twabadde wano makinde banne basaze baana ba KCCA
bazisaze zonna ale ngenza okwewunya tebataddewo empya nga betutoneka ekiwato nenkwacho festival ate zo bazitaddewo kati ngezako naye jjo bazisaze ate zonna naye ngoma irose eryawo ngezako okulaga nti federation ng'emaze okujja ate akazito keeyongedde ku saidi y'abayimbi ku income y'abayimbi naye ate jjukira bo tebabyogerako naye byebyo ebituufu ebyayita federation kukola ku nsonga z'abayimbi ebyabwe bebyeddize ebyabayimbi temulimu handouts kati nze ni mu business ya colatune bandi bade bagabagambye muleke sente zaffe z'abayimbi eziva mu colatune zijje direct ne government tekyazitwala naye kati government ejja kugamba etwalako almost 70%. You get my point? Nti omusoro gwe mutadde gubadde gutali wate mugutaddewo kati federation omulimu gwayo mu kaseera nga kano kukola ku byabayimbi naye byabayimbi temulimu handouts ezo ze bali mu celebratinga kati zekyengezaawo okulaga nti abayimbi abalaba shame bazuukuke tetugezako okulereza Bobi Wine ne Bobi Wine byayogera birimu ensonga wanange ekibuuzo kyange kiri bwe kiti ba is like ba about principle yitayina wayina kukyusaamu Bobi Wine kyakola nze today ndaba ng'agezaako just bapininga kubazuukusa nti temu getting a comfortable na handouts waliwo ebyatulema nga ffe ba Bobi Wine webiseera bwe twabeerya ku front naye mwe musobola byakiivinga naye problem gye tulina eryemu nti Bobi Wine is seated in a position where nga president wa umoba wa federation alina okufuna order okuva gyali nti osanga bane Bobi Wine alina okurecognizing the fact that okay music alina obukulembeze bwe nti wemba nina advice yenjagala okuwa alisi singanyi wakalenga ne Kenza atuddaawo kireeta endowooza nti okay whatever Bobi Wine is talking about bakikkiriziganyizzaako naye akikozeeko takikozeeko before kufa kwa Katolu Bwama yavaayo n'ayogera ku bya music nga bonna weebali ne Bebekulu yaliwo ng'ate omuzadde nkwanjulira Garfield Schools Mpererwe emyaka 14 gye tumaze mu buweereza tulina obukugu obusobola okuwa omwana wo kye yeetaaga wano ku Garfield okujjako okuba nti tuli bannantamegwa mu by'omu kibiina si we kiggweera kuba tukimanyi bulungi nti Katonda yatuwa obusobozi obw'enjawulo abasomesa baffe bakugu ddala era omwana asoma bw'alabako bw'otuwa omwana wo tumukuddizanga mujjuvu ebyeddiini biri ku mwanjo nnyo anti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera tulina entambula eyesigika era tosanye kweraliikirira ku byakwerinda bya mwana wo tokotogera mwana mwangu yeekaafuna omukisa mu kifo ekiteeketeekeddwa obulungi Garfield Schools Mpererwe every child every chance every day. Eno nene leero lwa nsonga nti nno era n'ekifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi nnyo okwawukana ne ku yawaka yes kyobula bw'oliako ne tumugamba nti nno oyagala yaki alina kugamba njagala yawaka njagala ya bbaala yange oba njagala ya apartments zange kakati eno y'abantu bisatu sokupita ejja tuuka ekiseera ekole ki ejjule nga yeetaaga okugogolamu kati dhani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira ne lusonseko mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago kale noonya kuba nafe ba Aulia Holdings ng'okozesa ennamba ezo ez'essimu okusobola okubeera nga ate bakutera biodigester tank teyakikola abayimbi ku Bobi Wine they are his audience they are supposed to listen and act andi kiri kyoyagala ayogere nga bonna batuddeawo nti ze ndowooza nti alina okukwata obukulembeze bwa federation n'asooka abukkirizisa nti sibalinaako obuzibu basobole okubayinga byonna ebirungi byayagala ekyobuzibu kiri bwe kiti ojjukira kukufa kwa Katolu Bwama Muhammad Nsereko yavaayo n'alumba federation eyo wawulire wa federation ajja agamba tuze kukulwa lutalo kulumba Muhammad Nsereko lwaki kwandooza baabalamu ne bagana naye gwe tulumba maybe tulina sooka tefuna buyinza somewhere tumulumba bate tumulumba teri yamuddamu waayite ennaku nga 3 nya kuziika ndooza kwamala wiiki namba mu kuziika Bobi Wine n'ayogera ne bajja nga balaga tewali n'omu yalumbye federation Bobi Wine yasoose bonna enkera ne balumba Bobi Wine ne screenshots bazituweereza ffe bali mu group bamubuuza wayi gwe nga tonnateekayo gwe nga tonnakuba ku principle tuli mu kulumba nga screenshots bazituweereza naye nga Nsereko yakubye 5 days ago teri yamuzeemu kitegeeza nti Bobi Wine ono okumulumba oluusi guba mulimu
Wabagala mu biwawo bya musajja. Ayinza okumaliza yafuse president w'abayimbi. Bwe kibanga bwe ogamba nti no Bobi Wine yayogera bikyamu. Oba nti Bobi Wine abalumba. Lwaki abalala abavunanyizibwa nga honorables bwe baba ko kyebogedde temuyina kyemunyega. Kitegeeza target yammwe teri kubye Bobi Wine byayogedde, target yammwe eri ku Bobi Wine ng'omuntu. Kitegeeza nti ffena tukkiriza oba tugaane Bobi Wine yafuuka mulimu. Kuva 2019 abantu bangi abagaggawadde because of that name. Abantu bangi abali obulamu obulungi leero because of that name. Awadde abantu obubaka ba parliament awadde obubaka kansala. Kati eno mu art gomanya abantu abagaggawadde olw'erinnya eryo Bobi Wine omanya abantu abagaggawadde kitegeeza Bobi Wine yafuuka mulimu. Kati bulolaba omuntu ng'alumba Bobi Wine ffe tugamba nti oluusi si nsonga za raising wabula mulimu alina omulimu gwali mutuukiriza. Waliwo information gye baatuwaako Saimo abaana ba tweet okwo nti nga buli tweet gy'okola webe erumba musajja tipungejja buli tweet gyokola tuvane ba honorables bolowooza nti tebamanyi na Bobi Wine tebalina bimukwatako nabo badde batandika okucritical tweets ezirumba Kyagulanyi tebina na makulu ebina byebakwatirako kachokola wenda abantu abalumba Kyagulanyi nga lwa Kenzo nga kubala atalwawo papa ne bamuvuma ne Kyagulanyi wabako kyayogera Kenzo enkera kola press conference kitegeeza gwandi omulimu yogera ku sawa zaali nga munana musanvu zaali mukaaga listi y'abamuli abalina okugenda ku Sereni yakolebwa ku sawa zaali nagira bakusawa 10 otegedde kyegamba nga balina okutuuka ewa Kenzo ku sawa 12 n'ekitundu. I think shares kola ekiro interview yali maze ofuluka kitegeeza nti kyekiri kyegambye nti gwe Simon ne bona okuŋŋaanya aba MP bonna ne boogera ku Kenzo ne Federation ne bagikuba ne bamutwala mu Parliament ne bagikuba Kenzo tagenda kunyega naye akulaga target eri ya muntu ogwo omu kyandibanga ffe tulowooza musajja raising nsonga ze kumba ali ku mulimu nga buli woolumba tipu nga zeeyongera kati banaye munzikirize show ya leero badde ekyalina bye tutasobola okwogerako naye nabo nzibuka munzikirize nkomye wano ey'olwaleero kati musajja wange nga tukyayagala mukubira ekkalango kuba kalango musajja wange wasuubi General Hardware kyogamba abantu bona bamala okuzimba basebo ne banya batana bakuzimba Subi General Hardware endejje kuwetera ku bata noyambuka waggulu awo jalaba Hardware erabika obulungi awe bayitewa Uncle Bob nsubuka tubasa musajja affe mu mbereremu ne musajja affe asembayo ali wano Makindi opposite Climax otuuka opposite Climax awo e Makindi ojja kulaba ekipande ekinene ekiriko Lugef Lika oyo musajja waffe oli omunankyukakyuka gwe bayita Mumpowe Mathias Mugema so ye yakola akafaawo era abamu bagiyita mu bbala ya Karo Nantongo abeera anywawo nnyo atuulawo nnyo naye nga kifo si kya Karo Nantongo kya musajja waffe oyo Mugema Mathias so tubali tusabasaba mubeereremu musajja waffe oyo abasaba mukomyewo Platinum Wellness Spa tulina Buziga tulina ku Ojes Motel tulina ne ku Stream Live Hotel mujje babanyigenyigemu kyekifo kyosobola okuleetamu omwana n'asigala nga akujjukira. For today's production bane kankome wano ngende nini nawe ojje mundabire ojje ali musajja wange musajja oyo bane mubere bulungi eno batugiteeke sana naso giteeka ku 12 babateba bali mawiri kale kasumi munagira ku 12 naye 3 tetambula ya 12 mubere bulungi.